motoka bbiri zatomereganye lole yabadde eva Kamuli ng'edda Jinja ne double cabin yabadde eva Jinja ng'edda Kamuli. Ow'ebikadde motoka ya mulemi yava ku saidi ye yalumboole omukono gwe yamutomera yamuvuga distance ewera ku irala akabanga nga kanene kuba wamukonaire okutuuka oya mukaswike. Era ekyaviiriddeko omugoba w'emmotoka double cabin omwami Mundya Jamil kyabadde kizibu nnyo okubatemamu, so emmotoka nesikibwa nereeta ku poliisi wano e Kamuli. Tuli wano Kamuli ku poliisi tuli kumujjamu naye ng'afunye essaawa mbu essaawa zibadde 5 ez'ekiro. Nze kazinga nkola ku mirongooti egiti takuye ntolina kunenda nkola ku mirongooti 50 baswise nga yebibaire ko bisali ndo kunenya wale kubati yamukonye nga tuli nsobe obayiza. Tukyagenda maaso n'okunoonyereza ku mbeera ki ekyavuddeko accident eyo, motoka zabadde mu mbeera ki, naye ng'era twongera okukubiriza abavuzi b'ebidduka nti naddala obudde obw'ekiro tukendeze ku sipiidi ate tuvuge emmotoka nga ziri mu mbeera nnungi. Neraba amazaalibwa g'omwana we lwagenze kama mubo kigwankubya.